mpulira essanyu jjitirivu okulaba nga naffe tufunye omulangira mu kitundu kyaffe ebulemeezi. Abantu ku kyalo Nswata ekisangibwa mu ggombolola ya Mituba ebiri mu ssaza ly'e Bulemeezi mu disitulikiti ey'Eruwera essanyu lye balina lyamu okiwagonjo oluvannyuma lw'okuvamu omuzaana Rose Nansikombi azaala Omulangira Richard Ssemakokiro eyaleese essanyu mu Buganda. Olunaku lwa leero Bukedde TV etuseeko ku kyalo kino era bino bye bimu ku byesanzeeyo. Omuzaana Nansikombi yasomera ku ssomero lya Tweyanze Church of Uganda Primary School era eri mu Bulemeezi ng'omu ku musomesa we asangiddwa ku ssomero amwogeddeko nga bwe yali omuwala ow'empisa. Nabagambye namusomesa okuva mu P2 P3 P4 ansomesaamu kubala. Okubala okwo yali ng'akukola bulungi ddala ng'asobola okutegeka wakayi. Abantu abali ku kyalo Nansikombi kwazaalwa ssaako n'ebyalo ebiraanyeebo basanyufu bya nsusso olw'obuwanguzi n'ekitiibwa kye bafunye mu kitundu kyabwe. Amule gaatusanyusizza nnyo kubanga ekintu kyakyewuunya nnyo nga tekisuubira kusuubirwa n'akamu n'akeddagala. Amawulire ago gaatusanyusizza kubanga ne munnaffe yazaala abaana abo tetumwemulugunyaamu. Beeryo Gamati Kabaka naye yazadde mu kijja ekitalina mpisa naye tulanga musajja wa mpisa, musajja Muganda taliiko kubuusabuusa. Nnyina Muganda, kitaawe Muganda, kati tetwabadde mukeekubiira konna. Tuwulira essanyu okulaba naffe tufunye omulangira ku kyalo. Owaffe omwana owaffe omuzukulu. Nange busanyu jjereere. Bwe tutuuseeko mu maka Nansikombi mwazaalwa tusanzeewo kitaabwe Ssalongo George Edward Serebe eyeddira ensenene ssaako ne ssengaawe ko ne baganda be. Ate nnyina Nalongo Christine Nalubanjwa tetumusanzeewo nga tutegeezeddwa nti mukosefukosefu. Anti kati obyesigalizza tonnabimbuulira simanyi oba birungi oba bibi. Kaakati nange Mukama y'amanyise. Abantu ku kyalo era bategeeza nti omuzaana ali muyimbi ne bagattako nti Omulangira ne maama we ennaku enkulu baziira ku kyalo kyabwe kyokka nga tebamanyi nti omwana gw'alina Mulangira awedde emirimu. Mulabako nga bamuyisaayisaako awo bamutambuzatambuza. Naye nga gwe tomanyi. Eri bw'aba batakubuulidde ggwe omanya otya? Omanyi otya? Gwe tubadde tulaba ku kyalo. Nga bamusitudde. Luusi nga bamuvuga mu kagaali. Bamuvuga mu kagaali awo. Abazadde baganye okuba ku kiboogera ku muzaana nga bagamba nti kyonna ekyetaagisa kirina kuva eri Katikkiro wa Buganda Enginiya Jebbi Walusembe. Mukama ekikoze. Byonna ebifa ku mwana oyo biri wakamala byonna. Omulangira Ssemakokiro anayitanga mu bisagazi. Muzikiza. Asulanga munzikiza. Twagala amasannyalaze bulungi wano kirumu kyaffe kibeere kiri. Tukulaakulane. Taata w'omuzaana Nansikombi musajja mulimi ng'alina amasamba g'emmwanyi ssaako n'ensuku ez'ebitooke eziwerako ddala. Kigambibwa nti olunaku lw'eggulo Katikkiro wa Buganda yakyaddeko mu maka omuzaana ono mwazaalibwa. Ku lwa Bukedde TV ndi Kazaala Bwana Patrick Mukasa ne Lydia Nakiguli e Bulemeezi.